bino ebyokulongoosa mu kulonda mbyetaaga era bwe biba nga Mpuuga abyogeddeko, Mao abyogeddeko, abo Mpuuga ne Mao enjawulo ntono, bonna ba DP. Omu NUP omulala wa DP ali mu gavumenti. Olowooza yazze ggulo UNP ya wano 20 yakajja naye kati yavaayo eri nze saali wa DP, nze okubeera wa DP nange ono kyekyamunzikisaayo nono yali wa DP nze namugjayo n'omusikayo nemugamba emirembe twagireete tojja kunoonya mirembe jangu onoonye buweereza kyolabanga kibadde kikolebwa nga kikyamu jangu okikole nga kituufu ogende mu kuteekesa mu nkola. Tetuliko makulwana buli kaseera tunagendanga kubununuzi bwa mundu. So obadde ogamba Mpuuga ne Mao tebaawukana? Nze sibaawula, mbalaba nga abantu be baki bonna DP. Ekikolo ky'ebyobufuzi kyekyo be babanga be bamu ku abo abanyigirizibwa mu gyenkaaga n'ekinaana bw'aleeta ebinongosereza muwuliriza ndaba agenda kugamba ki. Naye ate mu ebyo mu kitereke kyasibye bw'asibiramu pulezidenti nti alondebwe palamenti awo nga mbuukamu. Lwaki ekibiina kigenda kikole n'amaanyi kifune abaka ba palamenti? Nkugambye gwe totunuulira ebyo waggulu. Don't judge the book according to its appearance. Judge the book according to its content. Munda mu kitabo omwo mulimu ki? Kati kitegeeza ki nga president alondeddwa mu parliament? Webale nnyo sooka ombuulire mu Uganda oyinza okundagayo akabonero akalaga ntwegase tuli bumu. Nekinjagala okukolekitinga positive wafoono ng'olina bukakafu ki nti NRM yuka ijja okulembera mpaka olikuga nti tuli mu kunyweza buyinza. Ebintu byonna ebikolebwa nga tubikola mu mutima gwa kibiina bibi, wabula ebintu ebikolebwa mu mutima gw'eggwanga byebyandibadde ebituufu. Hajji kubanga njagala nkulage ogamba wali mu kulonda president mu parliament ekyo kibuukamu mangu. Njagala buli muntu obubi bwakyo buli luddawa mwana wange ku nsi wakamalako emyaka emeka bw'olina emyaka emeka yogera ndi mu 26 webale nnyo jako emyaka 18 oba bakwogerera bwogerezi eba esigadde emeka 16 18 mba nsigazza 8 gyokati gwe kugwanga ku nsi wakamalako emyaka 8 gwokayane ondage gwosinga okutegeera ebirungi ebiri mu bantu bonna okwesalirawo. Bwe twali tulwana eri twagamba twagala omuntu abantu bamwerondere pulezidenti bamuleete abafuga obubi bamukyawa agende. Naye wano omuntu oba osibye akakundi k'eggwanga erimu okukulembera bannawaalyo definitely yes. Nze mbadde manyi wano ate abaka ba parliament kakati sooka otunulire Buganda baga nti yesinza abantu abangi gwokimanyi nti ankole yesinza Buganda ababaka ba parliament abangi naye nga Buganda yesinga abantu abangi mu population. Nyinza okukulaga nti gundi sikasanga kino katika Nansana municipality eva wano ku Lubigi nejesimbe waffe ku Lumansi etuuka yeeyo erimu abantu 7 emitwalo 7 enumbako omu wa parliament. Kakati noyinza oga nti nabo balonze president ate kati awo Hajji nkutegedde kati constituency ya Segona erimu abantu emitwalo aga. Constituency emu abali badde ababaka bameka 3 eriyo ogwo nabo gamiti balonze Entebbe naye abantu emitwalo ameka eriyo ogwo. Kakati ogenda kuyisa ekiteeso okiyisa otya? Ekyo ekiteeso ekyokuleeta president ng'alondebwa parliament tekireetebwa bano bafu. Tumala okulonda
constitution review tujja gikola oluvannyuma tusooke tulondekana aka 2026 era nga ne constituencies eri abakiikirira emiruka abakiikirira emiruka wane waffe Buganda mbuulira wani constituency ki eyina omubaka nga yamuluka egi eziri kakati ebyo byetukugamba nti olwo gye banga bagita eyina abantu 2,000 ne baba nga mubaka byafuna ne Segona byafuna ate era yaba oba obuyinza akulondere president niyo kyeva bagamba nti mu Basegona mu Mpuuga gwe Mao muveeyo mukolere eggwanga mulisigala mu byafaayo kati wano bakolera ki oli aleeta ekintu ng'ekyo mbuto zaabwe ate atakimanya nti ajja kireeta kiyite bukeera enkya nga n'obwaminisitiri babumuwadde atunule ku lisiti nga taliiko ng'oli amaze omuyisizaawo ate oddemu ogambe nti atukikyuse aya tatosobola kiba kyayisedde kandi mwana wange tojajinga bulungi bwa kitabo ng'otunudde ku ddiba naye kijajinge olw'ebyo ebyakiwandiikwamu so aja ate kino ekyokulonda leader opposition ng'ebibiina biri ku ludda oluwabula gavumenti wikyewedde ebibiina by'obufuzi ababikulira bazze mu kakiiko ka paalamenti okwekenneenya etteeka eryo n'ebibiina byonna FDC DP yennyini UPC ne ANT byadde byakajja n'eno Uganda Law Society bonna ekintu bakikubye bagamba ojjawo democracy mu kibiina ky'ebyobufuzi okulietinga power centers 2 tekijja kusoboka naye ate Lumu yalese ekintu kino akivugira ku speed ya waggulu ebanga ebibiina by'obufuzi ebiri ku ludda olwabula gavumenti bikkiriza mu kino Lumu amaanyi agafuga kino agajjawa ani nkugambye ekinula ennyana kiva mu kibeere senga amapeere temuli eyiga mangu okulya omuntu n'ebikuta nebyo byenyo kamba amapeere ganyinayo nekkuta omuddo tegutunuulira egamba mulimu nja kuyonka kano n'olwekyo ekyo asasulira omuyimbi yamutuma okuyimba yamugamba newogenda okukuba kakati bw'abanga akusasulira mu kuyimba nga asiza bendera wansi naawe okomaawo kuddayo mu mpuuta eyo gye wava nayogeredde mu ngero bo bajja kubitegeera ababiraba n'ababiwuliriza olaba ne Yesu yabuulirira mu ngero enjiri tebagimanyi bagitegeera bulungi bagitafuta so 226 omulaba otya 226 okujjako obungodero obutujjamu there is no problem abantu baliredde okukuba akalulu kaabwe naye togamba tuteekewo akalulu akanayitibwa nti kalulu era akatulaga kubanga ku lukalu lwa Afirika wabadde tewannabaawo ggwanga lifaanana Uganda liva mu nsiko na mudumu gwa mundu nga lize ne gavumenti yakennansi wali owuddeko wano ku military junta wano wali owuliddeko ku defense council nti yasazeewo kubanga gavumenti twajja nayo enara sitwagaziyangaziye negejja so sek oba nek twabirondera mu parliament abo balondebwa mu parliament abakiise ne beeronda buli district erondayo ogwo agende ku nek ekyo tikinde gukikosa naye president tumaliriza Nsubuga nze kyenyiza okukomekereza nakyo oba okwogerako olunaku lwaleero kubanga oleeseemu ekya Mawu ekya Mpuuga kati ye Hajji olwayo lwakyogeddeko naye ensonga eyo nagyogerako dda Hajji kandeke abawuliriza bawulye ku paati ya Hajji eyange twagiteekayo dda naye kyenaalyagadde omanyi buli lwenjogera njagala nnyo bannaluweero kubanga eruweero gyenva gyenzaaliddwa gyenkulidde gyensomedde bannaluweero balina ebyafaayo bingi nti ne gavumenti gyempeererezaamu mukadde wange gye yannyingizaamu kubanze nali ku luuyi luli oluwabula
naye emirembe gyenfunidde ye nga ye ebintu ebimu ng'oggyeko gano agasajja ge n'abakyala abakolerera embuto naye nga ye abadde akyali ku mulamwa naye bano abajja ne bamulinaana ne bamuwa ebirowoozo ebyenjawulo bannakigwanyizi bye balinga abamuwabya. So Luweero tulina ebyafaayo bingi naye nja kubasaba Luweero ne Uganda okutwaliza awamu abantu abakola ebivvoola, abantu abakola obumenyi bw'amateeka, abantu abafiiriza gavumenti tubajajinge nga bantu. Era 2026 bwe muba mulonda temulonda kubanga oli aleese ssente, mulonde omuntu analeeta obumu mu bantu, mulonde omuntu analeeta enkulaakulana mu bantu, mulonde omuntu abaagala oba ayagala eggwanga lye lwe tujja okuba nga tusobola okugenda mu maaso. So kati bagambe era njagala okuyita ku pulatifomu eno ntegeeze bannakatikamu eyo Maserengeta nti Hajji akoze statement naveeri gye twalinga tuwabula yenyini yakujjayo era ye yanzijjayo simwawukanangako wadde olunaku wadde essaawa tutambulira wamu ate talina wadde ebbala mu byobufuzi nti kino oba kiri. Nkakasa bulungi kuba kati emyaka gy'Abahajji gimanyi nnyo n'okusinga abamu bwe bayinza okulowooza kuba mulimu abayina endowooza egamba nti omukadde bayina embeera eyo naye omuntu eyalaba tafaana naawe eyabisomye eyalaba abaabimanyi nga bwe byali bikolaki bwe byali bitambula gwe eyabisomye omusomesa waayinza okuteekamu ekikyamu. Wensabira bannaluweero era tujja kwongera okugenda gye bali wadde tutambuddeyo banteekemu obwesige 2026 ngende mu paalamenti ya Uganda mbakiikirire njasobola bulungi okuweereza kubanga Hajji ono ate mulabiddeko ate amanyi nnyo. Oyinza okugamba nti bw'oba onoonya abantu abamanyi Uganda eno Hajji tasukka ku bantu 5 ku bantu abategeera Uganda. Kyokka ate bw'ogamba abantu abategeera Buganda ndi musajja Muganda era ku ngalo 5 bw'obala n'otomuteekako kitegeeza either Uganda wagizeemu ggulo oba Buganda wagizeemu ggulo oba togimanyi. So ntambula n'omuntu omutuufu era bw'ogattako n'okumanya kwange ekyamazima njavaako kyengatta ku katikamu South eyo Maserengeta, kyengatta ku Luweero, kyengatta ku Uganda yonna eyawamu kubanga omubaka wa paalamenti takiikirira kitundu kyokka mwava. Olunaku lwe bakulonda n'ofuuka omubaka wa paalamenti obeera wa ggwanga lyonna. Era bwe naatuuka mu paalamenti siyinza kwegatta kw'abo Hajji wadde ndi NRM n'otuliba nti ffe tusinga obungi nga bayisa ebiteekateeka ebitagatta ku ggwanga. Nja kubeera nga nnyimirira ku bigere byange nga nteesa okusinziira abantu kye baagala. Mbasaba 2026 tulonde abantu abajja okuba nga batwala ggwanga mu maaso so si kunnyika ggwanga nga ebirabikako essaawa eno. Tweyanza nnyo tweyanzeege Hajji tuli mu kumaliriza ogenda kusiibula abantu. Musajja wo gwe wajja mu DP wali mukulembeze wakugira mu DP? Oluli nali mukulembeze nali mu bukiiko obwa DP okuviira ddala wansi era nga ndi national delegate. So musajja wo gojja mu DP agenda kubaka bwa parliament. So kumuwe bigambo bagwe sibimuwa oli mabega we okuba nti muwe musanze wano bwagambye nti nze namugjayo muleete eno kitegeeza nti buyawa sibula abantu. Mbebaziza nnyo okutulaba n'otuwuliriza naye ngaokusinga kwa byonna nkubira batabani baffe betukwasiza obuyinza bwe twajja mu nsiko ku musaayi naye baga tewali agenda fuga Uganda nga si munnamagye. Ebitontome mbuulira bya kizoole
ate nayo constitution naye eryawo emeruseewo bwolina kuba wamagye oba wa poliisi okufuga uganda mulekera gyafundikire toyogaekasokupa submission tesina buzibu kyenjagala nkulage ssemateeka abatemateeka bwaba akyagala akiwa abaleeta etteeka mubaba bakiteeka naye tetujja kuwuliza buli ebivu ebweru era lumu baali batugamba nengamba president nti wa eno state house yo newe tunalaba omunya tukuba esaluti kubanga tukusanze mu state house abateeka okusalutingibwa webali era tubamanyi kano nolwekyo wamugamba statement eyo ebadde girawo wano wenyini wetuli nanti kyenkugambye oli gwakugamba ebyoleeta tolonda bukunkumuka bugudde weru wa sowaane obugatte ku mmere ogiwe banno obukunkumuka simateeka waali akirambika bulungi ate gwa amuli ogiwani ogiyisiza kuwani kati ebyo biyita ku mutimbagano ssebo oba biyisiza nedda bwe tutasajja kule mu birowoozo nga gwe buli owulira kyowudde ku mutimbagano enkya kyoleeta mu palamenti awo ojja kubula kano n'olwekyo ono mayanja njagala addemu ayagala kuvuunika kintu kyaffe indirectly ng'ali muffe ebyo byalepokana ne buganda nabiki byagaana dda n'omuzungu byamulemerawo bwe yatusanga bwe yatuleka nobo tenajja n'atuvuunika n'atambula n'agenda bw'agenze ate newajja embeera endala pawulo muwanga n'amunyagira obuyinza n'amuzza naga nti wenakoma wengenda okutandikira era n'alemererwa muzeyi nga oli alemereddwa muzeyi n'ayimuka n'atukowoola olwo yenyini yekowoolera bannayuganda ave ku bana abawambe twakola ssemateeka waffe ensonga 7 gyemito gye twajjayo nga teri munda byabufuzi ayinza giwakanya ssemateeka w'ekyenda mu 5 oyo ava mwoli owekaaga mu 2 owaffe owekikere 10 point program zetwajja nazo 10 point programs zezalinga ssemateeka wamu ate zezalinga zisemateeka nekati ebisirimu sibye tebiri eno byetugenderako kati bitugenderako bulwagezaako okubikyusakyusa twagala demokrasi taliiwo bw'aba abadde sabutaged be bantu abalinga mayanja abatujjamu batuvugira muli ekigaali olowooza nti muzeeyi yafuga batuba mayanja bebagira ki bw'aba ayogera bwatyo kabaka Museveni wowuda nga yabyogera anti baga muno ye minisita we munaye nedda bazaala mibiri emyoyo tebagizaala kakati obwongo n'okusalawo n'okwagala Museveni kwalina eri Buganda ne mayanja kwalina yali ayimuddeko abantu n'atunyonyola bwebiti navoola kabaka navoola emisana tuku kale n'olwekyo ensonga namba 7 kuba twaga nti first democracy, second unity okwegatta bw'obanga oyogera ebyo olwo ogase bw'obanga togase olwo oba oyiye kakati nga bwe ziddingana ogenda okuta ku namba 7 yega nti we shall redress all the errors committed by the past regimes tulirongoosa ensobi zonna ezakolebwa zi gavumenti ezatukulembera ensobi zatandikirawo woniwaffe Buganda gavumenti ya wakati newamatoka eri newamba gavumenti y'ekitundu nenyaga n'ebyobugagga bwayo kakati ye mayanja njagala ndage kibayita public land yakisomawa mu ndagaano y'olwenda eryo twaddira ettaka lyaffe etagabaniddwa mayiro 9 ne balikwasa Queen alikuume obwetwaze obutuuka kyava asitula akenda ako n'akagiraki n'akakomyawo n'akatuddiza gwe ogenda wetolola ennyanja nalubaale ojja kusanga nga emyalo yonna egiriko gavumenti ya Buganda yasolozako ensonga enki
ensimbi myalo gyayo ng'ennyanja nalubale yavu era bw'otunuulira nti kyekiraga obuwamba olaba babuzaabuza muze bw'atunuulira bw'atyo kubagamba n'abataka tebaliiwo tobuuza bibuuzo biyinza kunkomyawo nomanjoge eryamayanja alijjawa teririiko kika talina gyagwa oba abataka tebaliwo waliwo ki enkiiko zitula tawulira oga nti wali bataka obanga agani ne kabaka taliwo kino ekyettaka saagala mayanja akitwale nti yakitandise ne Museveni takitandise bwomutwali ffenna nga tukola ensonga ezo omusanvu 10-point program era kyekiwandiko kirala jatuyitamu mu bantu eyo nga tukuwa enkuŋŋaana zaffe mu byalo bitwatwala ebyali mu mikono gyaffe babitegeera kale ate bwabweve nga bwatu natandika otufaananya bwate atufaananya ngaeggwanga etaliiko bukulembeze era wano wensabira nti yo excellence yimirira ku magulu go kiwalangirira eri ensi nekiwalangirira eri nga tukyali mu nsiko tulwana kituukire kisigale nga bwe kiri bano abazi saagala bakujajjatta amalala gakulemberwa kigu bano bakuba ennume y'ekigu badde bali baga nti ffe tetwagenda mu nsiko twalwaniranga muli ekibiina kyammwe ekyo twakisuulira muli bo tebagenda mu nsiko okukuba mundu naye balwanira muli mwennyini kusuula kino kangendeke wansubuga mugenda kukomawo wotubuulire gavumenti yo nga yo because sawa mayanja guno sugwe mulundi ogusoose azaa byogera lwakuba nti ate kino kyo kyakutte nnyo ku bantu okusinziira ku mulamwa gwe tuliko ogwa Saamu Mayanja ekyamazima Hajji ono ayinza okunjulira ku sayiri gye naliko n'okujja mwegatteko ne ttiimu ye ezimu ku nsonga ezansikiriza ennyo okwagala NRM ndiwa NRM okuweereza mu NRM nti gavumenti y'Obote bwe yali mu buyinza nali nabisoma naye ate yabinnyonnyola nnyo kuba yabiraba nti gavumenti y'Obote yali yatwala obwakabaka nga tebukyaliwo mu mulembe gw'Obote gwonna mu kinaana bonna nga twali ki bwakabaka NRM bwegenda mu nsiko ezimu ku nsonga ze yakulembeza nti ejja kukomyawo obwakabaka omuntu wayogera obwakabaka oli ategeeramu bwa Buganda ne amawanga gawerako agalina obwakabaka obukulembeze obw'ennono nti mu Busoga Abatoolo naffe wano kati nze olw'okuba yenze Nsuubuga Sulaiti nga ndi musajja Muganda ate nga Pulezidenti Museveni yakomyawo obwakabaka bwenzikiririzaamu ebirala byonna bye yagattako byali kwongerezaako naye ekyo kyokka kyansobozesa okujja obuweereza mu gavumenti kati bw'otunuulira ebigambo Saamu Mayanja byayogera nze ndimu ekirowoozo Hajji nti nga bwola bwe mwabeera mu nsiko abamu nga be ba Peter ne beetuuma be Basulaiti nga balina bye baagala okuyisaawo ne yeefuula omusiraamu ndimu ekirowoozo oba ne Saamu Mayanja erinnya eryo yali ewabwewi oba baali mutuuma olw'ebigendererwa bye kubanga omuntu yenna bw'oba nti oyina famire gy'ovaamu ng'okkiriza nti ne kitaawo gy'ali ate n'obanga ovvoola kitaawo obaako ekitali kituufu naye olw'obutakozesa lulimi ate ffe luvvoola kubanga Omuganda omutuufu n'omuntu omugunjufu ekikyamu tekigolwa na kikyamu ffe tujja saba Saamu Mayanja akkirize nti musajja Muganda yayinza oba okuba ng'omuntu nga si Muganda naye olw'okuba nti akozesa amannya gaffe ng'Abaganda tuleme kukulemberamu kuba kati olaba Hajji
ku level ya Ssaamanyanja aliko ya minisita bwe balaba cultures ziri endala ne zirabanga Mayanja yavuula obwakabaka gw'ogamba nti n'amawanga tegakoppe olwo eggwanga lyaffe tulireseewa mu mbeera y'okutegeera mu mbeera y'okukolamu ebintu kubanga buli nsonga yonna Hajji agyogedde n'akulaga twafuna tutya ettaka bayawula batya public land nti eryafikawo Queen wa Bungereza n'alitereka bwe tufuna independence n'alyetika n'alikola ki n'alikomyawo naye nga balikuumye nti ery'Abaganda abaliddawo abataali ku mugabo guno. So kati ki kye tuyinza okusaba gavumenti kubanga Sam Mayanja simukubeko kalulu bamuwa appointment nga minisita nze nja kusaba president wa Uganda olw'obulungi bw'eggwanga lyaffe nga tuli mu Uganda eyawamu Sam Mayanja amukoshoninge oba amugobe kubanga ekikolwa kye yakoze kisiga obukyayi kireeta njawukana tekireeta bumu alinga alina kyakulembedde nti ayagala kusuula gavumenti ye kubanga buli muganda waali kaabe Musoga oba Mutoolo n'amawanga amalala nga gakkirizibwa mu bukulembeze obw'ennono tebayinza kutuula ne basirika busirisi nga balaba omuntu nti atandise okubanga avoola Buganda ekyettaka ye kyayagala okulwanako Hajji taka entalo zitandise lwaleero Abaganda oba n'eggwanga lyonna baatandika okukaanira ettaka mu mirembe gy'Abangereza oba egy'amatwale ne tufuna obwetwaze waba tulina kuteekawo mbeera etusobozesa ffenna okubeera nga tutambulira wamu nga tweyagalira mu Uganda kuba abamu bw'oyogera ku ttaka mu kiseera kino balina ekirowoozo mb'otegeeza ttaka ly'Abaganda naye wano eno mu Buganda n'ebweru wa Buganda Baganda bakabe balina ebyapa by'amataka gw'otuuka ogamba Ssaabasajja kuba te Hajji alina kayogedde nti nze mbadde sikamanyi ak'okugamba nti ekyapa nti ettaka lyabanga lya Kabaka ng'ekyapa kiriko ekyapa ekyasonga kisoma nti Kabaka akwazise ku ttaka wansi ku kakoloboza akasembayo nga akwazise kubanga ttaka lye omuntu bw'aba katugeze bwe nkwazika essimu eno era tefuuse yiyo wabula wenjagalira essimu yawe nokola ki oginziriza oli ng'alyoka agamba ne kitaawo tiyalekawo kajiiko ka ttaka waliwo emabegako we twafuna ekizibu ky'ababooda mu kibuga ne bagamba okkebera emitwe egy'ababooda naye n'abantu abafulumya statement ezifaanana ng'ez'Amayanja basaana okkebera emitwe nga tetunnaba kubanenya lwa nsonga toyinza kumanya nti Ssaabataka ye Kabaka wa Buganda Ssaabasajja Kabaka kitegeeza ye nannyini ttaka katukitwale nga tulowooza nga mu ndowooza y'Amayanja agamba nti talina wadde akajiiko k'ettaka naye ku kitiibwa kyalina n'omukulembeze w'eggwanga n'ensi yonna okutwaliza mu kyerikogonayizinga nti Kabaka waali bwe twandifunye okusoomoozebwa oba obutamanya ku levo ya Sam Mayanja kwali yandibadde akola ki omuntu omugunjufu Buganda eyina ekitongole kiramba ekikola ku by'ettaka yandigenze mu Buganda Land Board n'ateekayo complaini ye nga tazze mu mawulire kubeera nga aswaza ffe ng'Abaganda aswaza gavumenti gy'aweererezaamu n'ekitiibwa kyalimu maliriza nga ngamba ku nsonga eyo pulezidenti tusaba akwate ku Mayanja oyo eiza amugobe oba amulagire ajje yeetondere Obuganda ne Uganda. Hajji guno mulundi ogusoose nga minisita ow'ebyettaka omubeezi ava mu statement bwezityo naye tewali response kuva mu gavumenti oba eri ayamu appointinga kuba simbaka wa parliament bamulonda bulunzi nga minisita tebamukakasa olowooza Abaganda bo balowooza banyiivu era bagamba nti ono gwawadde yaba atwatulira tulindirira ebinaddirira
nga president anatuga nti obwakabaka tebuliiwo. Obwakabaka bwobujjawo ne Buganda gye baali batemyetemye ssemateeka ow'ekyenda-mu-etaano yabukomyawo. Chapter 178 egamba nti Buganda is deemed. Kakati Buganda egattiddwa ezeeyo nga bwe yali eri kiki kubanga luli Buganda Obote gye yatulekera ng'erina ebitebe East Mengo nga kituula Bombo, West Mengo nga kituula Masaka, gendi Mpigi Masaka nga kitunda Masaka, ne Mbende nga kitunda Mbende. Ebyo yali Buganda ey'Obote. Kakati tugidiiminga oluvannyuma lw'okukola ssemateeka nebeera diimu nekomawo. Ebitebe ne bivaawo. Angasika byaliwo ebiringa districts zezaali okubazungu. Zezaali district. Kubanga East Mengo ne West Mengo yali Mengo district. Kakati yo ng'erimu amasaza 10, Mubende ng'erimu 5 ne Masaka ng'erimu 5. Ge masaza 20. Kakati mu chapter 118 Obote weyananulirawo obwakabaka nefuuka republic. Mu 246 chapter obwakabaka bwodirawo obufuzi bw'ensikirano eri ababwetaaga. Kintu kiri mu mateeka aleke kutuzanyira ku bwongo oyo omusajja ate alemye eggwagooza pulezidenti ng'ayogera ebikyamu ng'amutaddeko tolina kyogenda kumukungulamu nkulayirira mu Katonda. Pulezidenti ng'agenda n'oyo talina kyagenda kumukungulamu paka bombi lwe balifuluma. Anti nze nkugambye pulezidenti aba n'ebintu bingi ayinza obutabiwulira ate awamu n'ekyo nabana abasasi b'amawulire oba empulirizo ze eza security binze kubanga okubeera mbega oteeka okubanga oli munnabyabufuzi kubanga oba otegeera akawolo n'akaga naye obanga owulira buwulizi you cannot advise. Ensonga eno gyala tugiveeko ndowooza tugimaliriza bulungi. Bagitegedde okuva eri mu kusooka okutuuka wano wetutuuse olwaleero. Naye lwakuba ekyasinze kyenaabyeyo mu katambi kano abamu ku bataka badde baganye nga bakyaliwo bakyawuliriza abatinitiri ne beekandagga ne basituka n'abalala ne basobola okuba nga basituka. Gyatugere ku okuteekateeka munnabyabufuzi tugenda mu 2026 kati ndowooza mu baba bali tayadi nga muli eyo kubanga mu nkola ennambulukufu bamuzeeyi Nadduli eruweeru be baaligambye nti ono yasaana tukulembera twali tese tutya munnabyabufuzi okukulembera. Kati ekintu kino nkirwanyeeko era nja kituusa ettale. Nsoose kutunulira bannannyini gavumenti abaagireeta tebafanga kuggwawo weebali bwe babanga weebali abo tusoose okuyitamu era benjagala tusooke okuyitamu tubalage erabe nga bwe tubabuuza where have we gone wrong, tukyamukidde luddawa kuba ku ministry bwe tunaagitegeera kubanga tulonda bano abateeba essente ntaddewo akabiina guli bapulezidenti bo banoonya kiki sente. Oyo gwe nga kati sooka ombuulire gwe bw'ogamba nti oyagala nnyo NRM okusinga nze oba otandikidde luddawo okujjako kunnimba era mba nnimba bulimbi okusinga gwe yagenda mu nsi ogirwanirire ninjirwanirire nenzija n'ebiwundu nenzija n'obulumi bw'abaana bange ne bakadde bange abaafiirayo n'ebintu ebyabukotaana tolina kale n'abantu abo tubayite bwe tujja okuyitamu okukwasa omusoko omulamu tubawubire bendera nti tubakowodde tubazizaawo mutandika bano abalala bajje babeegatteko tuyite bali abasooka gibali waliwo ekyalo mu batali twasuubula basuubule nti twabajja Kenya baddayo
naye abamu nalaba balwanira n'akazindalo gaba president nze nalwanira eno nze nali eno opportunity bagifunira wamu kumenunula kwogerako tekyokka anti awo waba obukyamu ne bano bamayanja otuzanyirako embawo wa minisita nagwe walwana naye ali eri abonaabona kakati oya byayogera atudde mu kyalo wali akuba emundu nga n'amakugonyo gayita bweru aganyolwa era omusuubira okunoonyeza akalulu oyo tasobola ebitusuula bingi n'ebiva mu abo so kati nga muteekateeka munnabyabufuzi oba bannabyabufuzi mwalisose ne muddayo eri drawing board kwega bonna buli gwolaba nti nze mu kuyingira mu bantu nagenze n'ekigambo reconciliation ekigambo reconciliation tekitegeeza nti omuntu bw'otandika okwogera naye ojja kuba mukkaanya oba temukkaanya nimba temukkaanyiza ki ekirina okukolebwa kubanga ekyamazima ne bw'obeera nga yeggwe emyaka gyaffe tekuli yagenda mu nsiko bahaji emyaka gyabwe be baali mu nsiko naye naalaba nga ggwe otambuza emmotoka waliwo mu kalulu kali ke twali mu haji n'aga nti waliwo alina sipeya tayo emmotoka omupiira gwa miliyoni 3 eyali mu nsiko sukaali mungi nnyo n'ezigula panado tazirina bw'oba omusuubira kukola ki so ensonga ye gyembadde kuba badde akyayogera gyembadde nkola clarification nti mutuufu nnyo abantu abo bakomyawo ku drawing board. So Hajji, reconciliation yeetagisa abantu obusungu balina bungi ate batuufu kubanga bw'otunuulira omusajja ayalina okwambala nga yeeyambaza ate ku aduuyi amuwambuleko engoye ate ku aduuyi amuggyeko engatto okiraba kaakati bwakunaaba kulya ojja kumutambuza emayiro 4 mugende gye mwazudde emmere mugibbe ekiro bukyenga mukomyewo oyo bwakutunuulira nga oyo abereega bw'atyo abawulira bubi ddala. Yes, era ekirungi kyebyo nti eggwanga lyaffe lino lyatondebwa nga liri special. Abo senga tebakyatambula mu ffe. Senga babajjako ddala emitwe gegeza ati sooka otunuulira ebirwanya Abasudaani, ebirwanya Abasomaali, biki bintu bitono nnyo ng'ebyo kuyisangana mu maaso. Kitegeeza naawe wenyini weyayogeredde abali tasobola vaawo bali mu byamayinja ate nga alina abasirikale abamukuuma ennamba y'abantu eyabaddewo ne abasirikale ababaddewo baki ababadde abangi bantu ne tebalina mundu bantu balina buntu bulamu awo babuntu bulamu okuboyikoti wa 5 nga tulwanyisa abasirikale bajjanga n'obusero n'obikofiira ebibyola ebyebyuma bwetwayigira okukuba butida eyo ate no butida toteekamu jjinja olonda natti ezikwata mu nsingi ate oddamu ne bekuba epiivi era woosigala kati mwe nga mulina butidde abasajja bali nga balina mundu so kati nze kinalowoozezza pulaani ya Hajji eno nnungi era nsaba n'abavubuka abali myaka gyange abali wansi w'emyaka gyange abansingako ku myaka gyange buli lwoba olina kyokola kyonna tukozese nnyo abasajja n'abakyala wandise abaami n'abakyala abalabyeko ku myaka oba abalina bye balabyeko ebingi nti buli lwoba ogenda okukola ensobi obaako gy'oswalira. Nze tolina kyoyinza kunsanga mu Luweero nga ndi mu byabufuzi nga nkola statement ate n'enswaza Hajji Nadduli
kubanga tugatta ebintu bibiri nti nze ndi WNRM ndi Muganda n'ekyokusatu fembi tuli basiraamu naye tekijjaawo njawulo tuli bannayuganda. Kati bw'ojja olaba bwazze atambula n'ogeraageranya ne basajja bakulu bawandiise bakulu banne kubanga Hajji ne Saamu Mayanja emyaka si mingi nnyo naye bw'oweeyinga ebigambo bya Hajji n'ebya Mayanja ate Mayanja anaffe mu basajja abakulu ate naffe tuyinza omuyisa ate kati olwo wate tuyinza fulumya statement zifaanana za Mayanja oba ontegeera Ssekanjabu. So nze kyensaba bannaluweero bannayuganda regioni zonna 226 tulonda tolonda Nsuubuga nti kuba omumanyi naye mulonde ng'olonda busobozi. Kyokka ne Pulezidenti Museveni bw'aba ayagala okwanguyirwa ennyo okufunamu ennyo nti ne bw'aba taliiwo kuba abantu abasinga kati emyaka gye balimu Bahajji bano sisuubira nti mukyakola bugagga. Pulezidenti Museveni takyanoonya bugagga naye kikyolese mukululo kigwolese nti bw'oba ovuddewo erinnya lyo linaayogerwako litya? Linaayogerwako nga Lyobote, banaakogerako nga Amini n'abantu abalala. So balina kukola bituufu. Saabamu bw'otunuulira era Amini alina ebirungi bye yakola naye wadde yabikola ayinza oba alina ensobi ze yakola